BS Telefina eno yo program Oluganda ZZAABU essaawa ziri 10 ku sekeddakiika 2 webala okubeera nti obaddewo ng'ogirindiridde oba yakotweyungako webali nnyo okutweyungako kulikayo nnyo mu program zaffe zetandika nazo okuva ddala ku makyano okutuuka wano tukyatuuse era njagala okkirize nkutwalire ddala mu maaso ne program eno Oluganda ZZAABU olunaku lwa kutaano tugenda kwejjukanya ku kuwandiika ebbaluwa ey'omukwano era ng'omulundi guli twagiraba naye tetusuubira nti tusobola oginyikiza akaseera ako era olunaku lwe lwokka bwe luti kyobola nti tugira ate ne tubiddamuko. Nze Sharifa Namatovu okuva ku bbalaza okutuuka olwokutaano essaawa 10 tubeera tusoma olulimi luno Oluganda ku programu eno Oluganda ZZAABU wano ku BBS Telefina. Ennaku ziri 23 omwezi ogw'omukaaga oba ogwa Ssebaaseka nagwo nno nagwo omwaka gugenderedde ddala kasa tutuuka mu gw'omukaaga nze nyina ebintu bingi bye ntula ne ngamba kino kiri ku ki kino kiri ku ki naye gwe alina kye weefuniddewo Mukama mwebaze Mukama buli lw'omwebaza ate akwongera ate naawe atannaba kubaako ky'ofuna yongera okukola kanya kukola kola n'amaanyi bulijjo tossa mukka tossa mwoyo n'abaganda aga nti yaddingana amawulu yagajjako omukkuto buli kintu kyonna ky'okola buli lw'onaakiddingana n'okikola lutata ojja kumaliza naawe okifunemu omuki omugaso ofunemu ky'oyagala ebiseera ebimu oyinza ogamba nagezaako dda mu January kyagaana ne mu Gwokubiri togwamu maanyi genda mu maaso kola nnyo ate omanyi okwejjusa nga tewakola kyekisinga obubi naye gwe yakola n'otafunamu ogambe nakola naye oli ataakolaga kale singa saka osobola okugjawo okwejjusa okwo beera nga okola. So mu mbeera efaananako etyo tugenda kubeera nga tusoma ebbaluwa yaffe ey'omukwano. Ebbaluwa ey'omukwano abantu abasinga bagifuna bubi. Bwe twogera ebbaluwa ey'omukwano abantu abamu balowooza nti ziri love letter ba boyfriend ne ba girlfriend ze beewandiikira maama wajja okukuba akusange nayo nga boyfriend yagikuwandiikire bajja kukuba gwe bakuzinyuula emiggo obulene wako ogende naye ng'omala budde sigala awo bakube obeetondere osigalewo naye bw'obula ate n'ogenda bajja kunyiiga nnyo muzadde bulijjo anyumirwa nnyo ng'omuwadde ekitiibwa buli lwakunenya sirika towanyisiganya bigambo na muzadde buli lwawanyisiganya bigambo naye oba omaze omukuba omuzadde tebamukuba nampi omukubisa mumwa bigambo nabikolwa bw'otyo paka kati senga omuzadde akugamba jangu wano n'ogaana oba omaze omukuba omujeemedde. Mu bbaluwa yaffe ey'omukwano olwaleero tutunuulidde ebbaluwa ng'omukyala yagiwandiikidde omwami nekaneme mukyala wange omulungi nedda omwami yawandiikidde omukyala okitegedde naye nze bwe ngamba ebbaluwa ey'omukwano saagala olowooze biri eby'omukwano ntegeeza friendly letter era mwabisomako mu primary ne mu secondary. Friendly letter osobola okugiwandiikira mukwano gwo osobola okugiwandiikira owooluganda maama taata senga kojja muganda wo ate osobola okugiwandiikira friend just mukwano ono okola naye osoma naye owangala naye ku kyalo mukwano gwo wamufuna otya mu ngeri yonna osobola muwandiikira ate era tekijjaamu luse lwa bbaluwa omukyala jasobola okuwandiikira omwami oba omwami jasobola okuwandiikira omukyala. Ebiseera ebimu abantu mulowooza nti ebbaluwa tulina ziwandiika eri obanga mukyadeetinga temunaba kwewasa eyo muli ku kampasi nga muwandiika obubaluwa naye abantu ebbaluwa bazikyusamu kati ziyita ku WhatsApp na biki kale si nsonga yonna esigala message eba bbaluwa naye ffe tuli ku bbaluwa eno empandiike enyuma nnyo olumu nno ebintu binyuma nnyo ate buddayo ku nkola enkadde omanyi kati tugenda tukyusa bukyusa so kola booti wandiika endagiriro yo gwe awandiika osinziddewa kati ono agambye nti Busiro Wakiso najja n'atuterawo n'ennaku z'omwezi zawandiikiddeko ebbaluwa eyo nti Busiro Wakiso 23 ogw'omukaaga 2017 ennaku z'omwezi bwe ziba za Luganda toteekako obunukuta buno bu RD nga bw'ogamba nti first n'oteekako ka ST second n'owandiika ND third n'oteekayo ka RD eyo nno kiba kimaze okutegeeza nti date eyo oba ennaku z'omwezi ezo ziri mu Luzungu naye kwe tumanyira nti za Luganda gwe kola bw'otyo totuteerako nti 23rd wandiika 23 bw'otyo. Kati wamala okututerawo endagiriro yo gwe awandiise jangu saidi wano kola ekiba wandiika ebbaluwa eyo egenda waani era bw'agitunulako bw'ati agambe ebbaluwa eno eteekwa kubanga evudde bwagundi ebbaluwa neegamba nti mukyala wange omulungi kati omutawaana we guli ng'okoze kino Katonda kyatakkiriza kuba omukazi takkirizibwa kuba n'abasajja basukkamu omu naye kati bwe kakutana ng'olina abasukkamu omu wandika mukyala wange omulungi ng'otandika oba gundi yagiwandiisa oba kolo oba gundi Adamu oba
bivudde wali kiringa aliwo mukwano gwange omu bamuweereza mobile money room mitwalo 5 naye omuwala yatabula abantu nakube bambi akasente nkalabye weebale nnyo nti sinnazikuweereza bambi akasente nkalabye weebale sinnazikuweereza ye sentani alabika medi akasente nkalabye sinze kati to the end of the day ndowooza bonna beekobaana ne bagamba tetumubuulira ani naye tujja kwezuula oba ffenna atuzanye kakati ebbaluwa wandika wano egenda waani eyaffe egenze waani wa mukyalo omwami yagiwandiise nagamba nti mukyala wange omulungi bw'omala okutuwandiikira gyeraga lamusa omuntu oyo okulamusa kyeki mubuuzeeko osiibye otya leero abaana bange weebale kubakuuma bulungi balaatamu saagamu yogera ku bintu ng'ebyo oyinza okumubuuza ku baana oyinza okumubuuza ku nsolo ng'ezo ente embuzi n'ebiringa ebyo oyinza okumubuuza ku bifa mu nnimiro oba ebirala ayinza okuba alina bizinensi ze endala zaakola ezitali za nnimiro najja bw'omala okumulamusa n'okubalaatamu naye mubuulire embeera mw'oli omugambe nti nange ndi bulungi era nkola nnyo tubeere bulungi kati wamaze okugyayo ebibuuzo okwebuuza yoona mpandiikidde ali atya si nsonga nawankubadde naawe gwe bawandikidde bw'oba ogiddamu naawe ramusa tekirina ki tabbo mubuuzeeko osiibye otya kirungi nnyo era kikomyawo mukwano n'obwa sseruganda kakati bw'oba omaliriza okumubuuzaako n'okubalaatamu kubalaata kusaagasaagamu katinitini kyekikola ebbaluwa y'omukwano era mba bayizi nga muli mu secondary muli mu O-level muli mu HSC oli ku university oli ku ddala ki nga tusala ebbaluwa eno bajja kukuwa obubonero obw'okumenya erinnya lino endagiriro eri n'ennaku z'omwezi bakuwa obubonero bw'okuteekawo ebbaluwa gyeraga okulamusa n'okubalaata bakuwa obubonero ate n'okwogera embeera mw'oli nakyo bakuweera obubonero so nze ffe tusomesa style omusono ogugobererwa kati bw'oba omaliriza ebyo byonna wandika ensonga enkulu ekuwandiisiza ebbaluwa eno kati ono wandiise ng'agamba nti nkwebaza okunjagala n'okunfangako bulijjo weebale emirimu gy'okola naddala okufumba n'obuyonjo agambye nti nkwebaza okunjagala n'okunfangako bulijjo nagamba nti weebale emirimu gy'okola naddala okufumba n'obuyonjo bw'omala okwogera ensonga enkulu lekawo akagambo akalungi ng'ono bw'agambye nti nkwagala nnyo kabiri nage wange nkwagala nnyo maaso ttaala buli omu baako bw'oyita omuntu wo kwanaategeerera nti kakati oyo yakubye ye gundi kuba bukubi simu n'ogamba maaso ttaala n'amanya kati ono nnyinimu yakubye kakati ate ebirala kambireke naye lekawo akagambo akalungi bw'oba wandikidde maama kwagala nnyo maama wange omulungi eyandira oba taata lekawo obugambo obusembayo bw'omaliriza n'ekyo teekawo erinnya lyo kale kyetwandibadde nga tugamba nti okuteekako omukono naye mu bbaluwa y'omukwano osobola okuteekako omukono osobola obutaguteekako kuba tebateeka kati ono awandiise nti nze omwami wo Jjuuko Sula eno Jjuuko yagiwandiise okitegedde nze omwami wo Jjuuko Sula oyinza okuteekako omukono oyinza obutakola ki oyinza obutaguteekako ensonga enkulu kintu kikulu nnyo ku bbaluwa yonna eyo ono yakwebaza mukyala we nkwebaza olw'okunjagala n'okunfangako bulijjo weebala emirimu gy'okola naddala okufumba n'obuyonjo bannange mwebazenga ku bantu buli we weebaza omuntu addamu amaanyi abaami mwebaze ku bakyala kaakati ate olumu wabeerayo ne bubbebi eyo nabo bukwetaaga n'abaana bonna ng'okolera abasajja muwandikire ku bakyala ebbaluwa ez'omukwano mukomewo bannaaye ate muteekemu ne ku ssente katusooke tuwumule mu mukwano gwaffe tukomewo nkutwale mu kitundu ekyokubiri ojja nakukuba essimu obeeko ky'obuuza oba kiwandyagadde okutangaaza ku ssomo lyaffe ery'olunaku weekumire ku terefayina nkomewo nkutwale mu kitundu ekyokubiri tovaako kubeera nti ogikuumye ng'ekyali mu BBS terefayina webala okulondawo nze Sharifa webala okulondawo terefayina tusiima nnyo era tukusaba twekuumireko tukuleetere ebirungi bingi omuli ebisanyusa n'ebyokuyiga olunaku olwokutaano olwaleero tutunuulidde okuwandiika ebbaluwa ey'omukwano era nga tugamba nti ekikulu kya byonna endagiriro y'oggwe omuwandiisi giteeke wali wandiika ebbaluwa eno eraga waani toteekawo kyalo bw'oba gundi olumu kale oyinza okukikola ayinza okuba nga etambula lugendo naye bw'aba nga yeemanyi wandika mukyala wange omulungi bw'eba nga gyeraga lamusa omuntu oyo balaatamu
mubulire naawe embeera mwoli bw'omaliriza tubulire ensonga enkulu ng'eya mukwano gwaffe owaleero agambye nti nkwebaza okunjagala n'okunfangako bulijjo weebale emirimu gy'okola naddala okufumba n'obuyonjo. Abasajja bannange muwandiikire ku bakyala ebbaluwa ez'omukwano. Bamaama abo bakola nnyo, bamaama bafaayo nnyo, mujjamu engoye ne musuula eri ne stokisi temumanya gye muzisudde. Omulala omusanga anoonya banaye obetayi yange bati yalagawa yagijjamu yagireka mu ntebe naye mubeebaza emirimu gye bakola n'obuyonjo bafaayo nnyo okubeera nti ewaka bayonjaawo. Ewaka wayonjo waba walungi nnyo ate ewaka wakyafu bannange waba wabi nnyo era weetamye omuntu. Kino naawe bayinza okugaa nti beera waka ennaku bbiri maama mulwadde yonjaawo ne wakulema naye bamaama abo mubeebaze kubanga mu butuufu bakola nnyo ate omuntu buli lw'omwebaza addamu amaanyi. Tutunuulira ebbaluwa ey'omukwano kyokka olunaku olwo nekyalugenda kuba Mukaaga ne Sande tetubeera na program eno kumpe okuba ekoma lwakutaano naye nga mweteekateeka okunkubira essimu ne bino mubitegeere. Osobola okungobera ku Twitter @namatovu25 oba ku Facebook page yange Sharifa Namatovu oba tulina n'eyaffe ya Luganda ZZAABU Oluganda ZZAABU Facebook page gendayo ogilaikinge eyo gye tuyita okubeera nga twejjukanya tusoma empandiika entongole engero ebisoko n'ebiringa ebyo oluusi ne content gwe tusomako wano nga ebibuuzo tusobola kubiddamu byonna. Era mu kaseera kano njagala mukube n'essimu mubuuze ebibuuzo kiki wandyagadde okutubuulira ku ssomero ly'olunaku ery'ebbaluwa ey'omukwano. Ebbaluwa ey'omukwano esaanidde ebiseera bingi kati waliwo emabegako bye nawulidde nga Parliament eragira minisita omu yeetondere minisita munne olw'okumuyita ekigambo ekyo wakange bwe bakikozesa ku mukutu ogwa CBS kiddemu naye nga mpulya saaga kyogera olw'okumuyita ekigambo ekyo ekitaali kirungi namugamba gwe oli bwoti kale obanga bwandigambye nti oba yeetunda oba ki kubanga kiri mpulira ate kinene nnyo gyendi. Naye kakati oyinza obutalinda kugenda mu ebyo kumala kutuusa mu Parliament osobola okugendayo muno n'oyogera naye mu mbeera ey'omukwano oba n'omuwandiikira ebbaluwa ey'omukwano ensonga ne muzisolvinga amicably nga muli ebbali mwekka ne bitamala kugenda eri. Ensi bannange ekyuse bye bintu edda byabeerangawo edda mu baana abato oli n'agamba munne mbu gundi kino naye kakati Nkama atutaasa nnyo. Oyinza okukuba essimu n'obeera nga nate osobola okumbuza ekibuuzo kyo kiwandyagadde oba ne weetaba mu ssomo lyaffe lino obutereevu. Ali ku simu gamba nti halo. Yes ssebo muwonge. Yes ssebo. Yes ssebo. Kale mwannyinaze weebale nnyo weebalire ddala. Yes sebo mwami muwonge jindi ewa Naggulu kale mwanyinaze muwonge Naggulu ekyo kyonja kukikolanga bulijjo twanyogedde ne tufunayo essimu emu 2 ali ku simu gamba nti halo ku program Oluganda ZZAABU ku Telefaina. Yes sebo buuza. Yes sebo. Sitegedde ku simu tugambe tutya? Kale. Yes sebo. Yes sebo. Kitegeeza beat. Kale sebo kankuddemu tuyanza nnyo tweyanzeege. Okay, oyabuuza nti yandegedde okumanya ku bigambo ebipya oba ebirala biyinza okuyimirirawo mu kifo ky'ebigambo ebirala. Abuuza ekigambo simu, ekigambo kukuba. Nja kuddamu olunaku olulala kubanga kati akadde kafundidde ddala. Kale mwongere okusinza Mukama Katonda. Facebook page Oluganda ZZAABU ate nze Sharifa Namatovu ku Facebook ate Twitter @namatovu25. Mwegambuze ku ssaawa emu n'agesigika ku ssaawa 4. Mbagaliza weekend nungi fayina. Mubeere bulungi mweraba.